Jacqueline Namwanje omutuuze w'eddandira mu disitulikiti y'e Mukono ye yasangiddwa mu kitaba ky'omusaayi oluvannyuma lw'okutemwatemwa abantu abatanaba kutegeerekeka ne bamusuula mu musiri gwa lumonde. Kigambibwa nti waliwo abantu abamunoonya okuva mu bbaala emu esangibwa mu kibuga ky'e Mukono bwe yabadde anywamu n'abasajja abatamanyiddwa era bwe bamaze okunywa ne balinnya emmotoka okweyongerayo. Tumusanze agudde wano ne tulowooza bwe bamusse naye nga mulamu paka lwe bayise pootulo nejja n'emitwala. Naye abadde mudigize nnyo kati kyaye kakitegeeza okuba nga waliwo abasajja kugambibwa aba babe yakudde bali kikini ne basaba bamukuba namuteeka mu mmotoka bajja bamusuula wano. Tumusanze wano ng'agudde. Tumusanze agudde wano ne tulowooza bwe bamusse naye nga mulamu paka lwe bayise pootulo nejja n'emitwala. Oluvannyuma poliisi ezze n'eteeka Namwanje ku kabangali yaayo n'emwongerayo mu ddwaliro e Mulago okufuna obujjanjabi obusingawo kyokka nga yenna abadde takyafaananika. Aduumira poliisi y'e Mukono Alfred Bagambaki alabudde abantu okwegendereza abantu be babeera nabo naddala mu budde obw'ekiro nga kati ono ye muntu owokuna okutuusibwako ebisago ne bamusuula nga n'abamu battibwa. Kubanga kino kyonna kindaze nti abadde yeeragajjalidde kubanga abadde n'abasajja bana bali mu bbaala banywa ate ne bagenda wamu n'olwekyo okubuuza abantu afeeyo nnyo ku bulamu bwabwe nga tebeeragajjalidde. Namwanje asoose n'atwalibwa mu ddwaliro lya Mukono Health Center 4 okufuna obujjanjabi obusookerwako wabula nga tewali bikozesebwa. Oluvannyuma abakulembera poliisi e Mukono basobodde okutumya ambyulensi enoonye Namwanje okumutwala e Mulago wabula nga nayo kigitwalidde kumpi essaawa 3 okutuuka.